Inside Story Uganda, real source of political updates. Olowooza waliwo bye tulina okwefumiitirizaako nga tunulira obulamu bwa Kristo okuva olunaku lwe yattibwa mpaka lwazuukidde leero. Njagala okiteeke mu kkono. Mbuwambe Uganda yonna yagiddemu nga baavu bazibu. Basahaba tebayita bantu n'abagoberezi ba Kristo tebakoze eki tebayise gaga abantu ng'embeera ya bugigi okuva lubasiba lutandika Dr. Kizza Besigye ne Haji Obedi Lutale 500 days kuva yakwatibwa Kenya 500 days naku 15 ng'ali eyo kati ng'ali mikwano gy'omwami gwe bayita Baguma yamukwasaganyizza yamutaddeko evvivi kusigala nga anyweredde eyo. Olwaleero omanyi luno olwalibadde olunaku olusinga obukulu eri abagoberezi ba Kristo. Kubanga singa Yesu teyazuukira, singa tewaliwo Christianity. Christianity baagizimbira kuzuukira kwa jjukira nti yali azaaliddwa mu nsi abaali bamuwakanya. Banetanyahu Abayisirayiri bina Christian bakono babayita abaabwe. Bo si ba Kristo si ba Kristaayo. Bo Bayudaaya. Oyo mutabani wa Yosefu, mutabani wa they actually dismissed him. Era kino n'ayogera nti yali ku lwaliro yalayika ayina obada mulalu. Tebamukkiriza naye bwe yazuukira. Bagamba waddala singa twawuliza omusajja bye yalinga atugamba abalala kwe kutandika okulaba Pawulo bajja bakyuka n'abalala so nti eno eringa transition okuva mu mbeera eri okutuuka mu mbeera endala nti oluno olunaku lulaga essuubi lulaga mbu kyolowooza mbu tekisoboka kisoboka kikwasa embeera eri mu ggwanga kati yes nti mu Uganda manyi waliwo abantu abalowooza nti Uganda egenda kubeera bweti paka. Naye Uganda Katonda nga asazeewo oba ne mu kituyita muri tukita fate. Esobola okubeera paradigm shift kugenda okwesanga ebintu bikola ki ng'emmeeza zeekyusiza ng'ebintu bitambula bulala. Of course mpulidde Archbishop wange Paul Semwogerere ng'ayogera ku bubbi obuli mu ggwanga muno. Naga oba tukatubuyite ki? Archbishop erinnya ly'obubbi ababba mu Uganda muno bamubuliddwa agenzi n'ayogera ku mwami Mutenyo byadayogera ku bwatuse ku baana boda abaana abo balina stresses empitirivu ayogedde ku bantu bagobye ku makubo kuba mu Uganda yensi omuli ekigambo eviction nite muri mu kigambo resettlement Musenda n'omuteeka waga gwe kugobye tafayo bagula zeewa obaggo oli otya ye Kasaaba ngewuwe abantu be bali mine ekyo kiri mu Uganda. Of course bakuwa ensonga nenga nabo ze balina ndala kubanga ekyo kikwekweto kyabyakwerinda just nti batya nnyo abantu abaavu nga bakuŋŋaanidde muki nali kondoza ku I think yali Morning Breeze nali ne n'omwogezi gw'endudde okula omwogezi w'amagye ndwide ddala n'omulaba Kulaije n'andaba n'ekitabo bakita Out of the Mountain the new era of Abanigoria ganti nti yawandika ekitabo ki yalina musirikale wa America n'agamba nti ensi weeraga abantu bagenda kubanga tebakyalwanyisa mmundu naye kigenda okubanga ekikulu bugenda kubeera bwavu abavubuka abatalina mirimu nga bali mu kibuga balina obwetaavu nti abo mbw'ojja kutuuka okubanga teri maanyi ga mmundu ga foosi yonna gayinza bakola ki kubalwana ensi ensinga zeteekera nti kankule emmundu nnyingi abantu bagenda mu nsiko nti bagenda kubeera mu bibuga kakati ndowooza wano gyalanza okugula nti tubagobe mu ki mu bibuga naye somewhere bw'oba tokoze kweza ensonga ezibakwatako so mbadde mbaagaliza Easter ennungi waliwo mukwano gwange Nambiru Harriet wa Dream Restaurant era ali mu kwebaza omwana we pikipiki yamukuba kate emutte kale lwebaza Katonda nkwebaza bwana Kajja wala tugende butereevu kyabadde eggaba entiisa olw'ettemu nga bwe twalirabye amabujje 4
ne battibwa mu mbeera esinga okubeera nga nkamu omusajja yayingidde n'ekiso n'atandika okusalasala abaana. Bwana Hood Hussein, okusinziira ku kyewalabye ne poliisi yategeezezza ne developments nga bwe zizze okutuuka n'okuggala amasomero asatu ery'abato erya primary n'erya secondary, waliwo olowooza are we moving in the right direction ng'eggwanga era n'amasomero genda gasobola okuyigira ku kino? Yes, ekyokuyiga kiri kinene naye nga sinagenda ku ekyo badde nkusaba onzikirize. Muganda wange Kaija alina ebintu bya mixings eby'eviction. Agambye nti mu Uganda ly'eggwanga we bakola eviction nga tebamanyi omuntu gy'agenda. Naye ewaffe ebugisu ebuduuda landslides we zaabaddeyo abantu abo babajjayo, gavumenti yabajjayo nefuna we bateeka. Era wiiki yennyini eno eyakaggwa Prime Minister yabaddeyo n'abakwasa awo okubeera. Tugende ku incident y'eggaba. Okay, kakati ekyokuyiga bwe kiri kyamaanyi okusookera ddala ntuusa okusaasira eri families. Ffenna ng'eggwanga kubanga kino buli muntu kimukwatako. Omwana owa below 5 years okufa mu mbeera bwetyo ebeera challenge y'amaanyi gye tuli ng'eggwanga nga gavumenti n'abantu ffenna okutwaliza awamu. One, ku bazadde tujjamu kyakuyiga ki? Tulina ale childhood development policy mu ggwanga era nga daycares zirina ebisaanyizo ze balina okubeera nabyo. Unfortunately abantu baffe abamu tebabigoberera ne kitegeeza nti nga ministry ey'education okusoomooza kwa maanyi okulaba nti enforcement eyokugoberera policies ezo weeziri. Eyo daycare nze nga bwe naagirabye, I think it was supposed to be closed long time ago. So does that mean waliwo obunafu ku ludda lwani our license amasomero nga gano but also ne supervision okulondoola amasomero gano n'engeri gye gakolamu emirimu gyago? Eyo indictment eri gavumenti yange sijja kwekweka kubanga omanyi tulina challenge nti ng'eggwanga gavumenti egezaako okuwa abantu freedom okulaba nti bafuna services ze beetaaga. Okitegeera okusoma buli mwana alina okusoma, naye omwana w'emyaka 2 abeere ng'ali mu ssomero akola ki? 2 years kubanga one of the children yabadde 2 years old. Ekyo kyo nga gavumenti kitukuba. Nzijukira first lady nga tukyali mu covid mu period ya covid yali agaanye ekintu ekyo. N'agamba abaana abato they should not go to school. Parents should not allow their children of that age in daycare centers. First lady yakigaana era n'akiremerako nnyo. So we are wondering enforcement eyo lwaki tekolebwa? But you see Mwami Hussein, awojja kusanga obuzibu okumatiza tulaba nti gavumenti really kino yakiganira tekyagala kubanga tulaba daycare centers buli lunaku nga ziranga ziyingiza abaana okuva ku myezi 6 myezi 7 mpaka ku myaka 3 and it is in the open. Daycare center si school. Yes. Bakuumira obukuumizi. Daycare center is different from a school. Anti katuchengezaako okulaga. Policy ya government tewagira daycare centers as far as I know. Really? It is being but abagala okola business be bakiremeddeko. Naye nga government ekiwagira. Waikajja ku information. Omanyi gundi Hood alemye okwawula abaana okusoma. Nange sikiriza bayire nange sikirizagana n'abaana basoma nga bali myaka 2 kitundu kuba ne mu bwongo abateeka okusoma tekiriimu. N'ekya daycare center musakanze kulimu daycare kuba kiringa nange ne bwogamba nga nyina omwana ne muleka ewa neighbor
nakyo tekikirizibwe okuba ku muntu ekyo kyanjawulo. Yes, and a daycare, the word daycare mundabirire namukima ki olweggulo. Bwana Hussein. Kungu, nze nga Hudu nandibadde mpushinga government yange ekintu ekyokuteeka omwana w'emyaka 2. Aha, kati awo you get them position bwe. Kiveewo, it's wrong. It's wrong. Abaana ndowooza ojjukira we twalina challenge eya Buddo fires. Abo nno baali bakuzeekuzeeko. Naye tosobola kuŋŋamba nti a 2-year-old should be in somebody else's care. Nga si muzadde. Of course tulina challenges ezibeera mu city za njawulo. But life comes first. Especially a toddler. Nze sikiwagira. Okay. Thank you. Bwana Musira. Yes, sir. Nga sagala kwa portioning a blame. Naye nga security, police n'ebitongole ebirala we bigenda maaso n'okunoonyereza. Hudu alina ebibuuzo bingi ku ssomero eryo nga bwe yalirabye n'abantu abalala waliwo abuuza for example asikali yabaddewa n'ebibuuzo ebirala bitulowooza nti security ejja kuddamu ng'emaze okukola okunoonyereza gw'omu ku balina amasomero. Bwana Musira, kye twalabye gaba tuzze tubirabanga mu mawanga nga Amerika. Omutemu n'ajja n'emmundu n'akusasira amasasi mu baana n'abatta. Tuyina ensonga okweraliikirira ng'eggwanga nammwe bannyini basomero naffe abazadde okusinza ku kye twalabye nti ne wano kituuse. Mwami Kungu, okweraliikirira kunene ate ebizibu ebijja bikyajja. Kakatandika butandise Abaganda. That's worrying. I'm telling you. The Education Act 2008 as revised eyogera etya ku early childhood development. It should be private. It is private. Early child ECD. Nange njirina ku ssomero lyange erimu liri lya primary naye kuliko ne early childhood. Naye omwana alina okubeera emyaka 4 kugenda waggulu kutuuka 5 nawe 5 nga atandika primary. Kakati okwawukanya daycare ensi weetuuse obutebengevu bwetulina ne urban socialites bureaucrats like you. Kyemmanyi nti nno muwala wange naye alina emirimu gy'akola oba bawala bange Rahuma abapo madamu talina kyakola. Kakati omwana aba amulekawa okiwulidde awo we daycare such institutions, yes, they should be, my brother, registered, fine, for purposes of just like the American style. For those of you, abagenze ko mu America, mukimanyi ne Bungereza na walala. Daycare. Ne wankubadde omwana ali myaka 3, bamuleka mu daycare. For the period agreed. Lwakubanga owekikyala mu Uganda amateeka mugamanyi nti nno ennaku ez'okugenda mu luwummulo lw'okuzaala teziyita mu 40. Okiwulidde bwe tuba tuli abakozi wano ku NBS ab'ekikyala bwe bagenda mu luwummulo olwo olw'okuzaala n'ebirala batekinga only 40 days. Gwe omusajja otwala nnaku 6 ndowooza zokka nodda ku mulimu. Kakati mbuulira omwana oyo oba omulekawa musitenga wano. Naye ekintu kyetulina okugenda ddala wansi tukimanye nti ne temulitandise. Era kyabako wano ebintu by'omuliro amasomero bocha ameka such arson and killing young kids. Number 1, waliwo ababelieving nti nno okukola ekintu n'ofuna maali osacrificing abana abasamize bababuulira n'abapasita bababuulira genda osacrificing abaana bwe bati ojja kufuna maali. Abanywa enjaga abayaga wano bali bameka sebo. And mulwatu just openira abantu banywa enjaga. Waliwo gye nasanze mwami former RDC nga driving era nayagadde n'okukuba akafaananyi naye I was the one driving nga omusajja yazimba ekikolo kye wakawe wenyine ekyenjaga. Yes,
Chikuze. Yes, omanyi nti no fa barasta. Okay. Is a smoking and kamara kantu akosibo. So, ekyokusatu omusajja oyo yavuddewa singa tubadde ne police eri trained on western British style of investigations yandisudde omusajja oyo yavuddewa bamuyita Okero ayinza okubeera either omukyoli oba omulango entale ezaali eyo yazikuliramu n'alaba nga batta abantu n'abeera traumatized okiwulidde era mpulira ali myaka ndowooza 39 giri 4 so akulidde mu lutalo lwani lwa Konyi abaana bwe batyo. Those are the repercussions on this country, by the way. Okay. So Sintino is not a simple matter. It's something we must investigate. Bino bitandika butandisi lwakubanga nkuwadde reasons abayaga bameka bali mu country abantu aba abusing drugs bali bameka si njaga yokka enguli biki kungu. We are from the east and more so we are from Mbale region. It is worse. Police ojogeddeko ina capacity mundaba yes batugenda katupatandisa okunoonyereza. Are you convinced tebasobola okunoonyereza ensonga eno to its logical conclusion? That would be the best if they follow the Scotland Yard type of investigation. They have the capacity. They do. They have the capacity. They do. They have the capacity. Investigation is not about tools and equipment. It is the knowledge. Naye abapoliisi baffe simanyi oba abamu waliwo obutabu bwe nasomanga nga nkyali muto ssebo bwa James Hadley Chase nga bulungi era nsaba okasomeko wadde digital webite James Hadley Chase omusirikale ali investigate omulungi bw'ali nga teyasomako obutabu obwo then is not an investigator. Special branch gye twalina ku luli ng'emanyi okuinvestigatinga omanyi nti no bainvestigatingako ne mwami Museveni ng'ali mu nsiko buli lunaku kyakoze kyonna nga bakirekodinga. Okiwulidde? So katrustinge poliisi yaffe tutrustinge naye security etandika naffe sijja kukkirizagana ne muto wange nti nno essomero lirabika bubi. Abantu abali awo nze ndina amasomero era 3 secondary 2 ne primary abantu betuwadde emirimu basooka mu 10. Obuntu obwo newankubadde okalaba bwotyo naye waliwo Abannayuganda abali awo abafunawo kaki ka ssente ate nga kaweebwa ne Bannayuganda. We can regulate but yeah, that is true. Tufuna kati newe kabanga kali bwe kati nga tekatuukiridda omutindo sigwego standard government gwetaddewo byebine bizibu byetugenda okugenda mu maaso nga tukola. No, that is not the case. America Bwana Musira, I think ensonga ya hood bw'obanga government ng'olina standard zo settings ezirina okugobererwa amasomero n'abantu ab'enjawulo abagala okwetaba mu business zifaanaganako bwe zityo enkya ne babivaako gw'okola ki nga government? True. Babivaako bate ne basigala nga bakyakola. True, we have weaknesses. But for the present, what we are talking about is what I can't agree with my younger brother. Abagisu balina olugero ewammwe mulina ebibira ssebo ate waliwo obusolo buno obuli enkoko. Kakati bwe kaba kalidde enkoko oba neewona ne kagigoba kakati oba onenya kasolo ako oba onenya nkoko ogwo gwe mutawaana. Abasajja bano tuli bagisu fenna. Olugero olwo lwawaffe. So ekiriwo kati we got to follow this matter to logical conclusions. We see these psychologically disoriented people, madmen, and whatever. They can enter any school in America. There is no government in the world which protects young children like in America. But children have been shot there severally. Well, Bwana Kaija, waliwo ekintawanya ng'omuntu wanu ng'omuzadde bala olusunga omuntu agobera ebigenda maaso mu ggwanga. Ffe eggwanga lyaffe tulinga abali reactionary all the time. Kino kyamaze kubeerawo gavumenti neba kati tugaddewo. For some good time tumaze ebbanga twemulugunya ku nzija wano ku TV saawa 11 ku makya
nosanga abaana as young as emyaka 3 emyaka 4 nga butambula ku kkubo sawa 10 kitundu tubyogedde funda n'enfunda tolaba omaanyi ganja gavumenti getaddewo okukomya omuzoogo enkya god forbid singa ekikyamu kituuka ku baana bano mu budde obwo bw'ojja okulaba nga bavaayo okwongera okuyisa directives ezifaanaganako nga bwe ziti. I think there is a problem and ndowooza ekizibu kino kinene nnyo okusinziira ku gye tukirabamu. Simanyi ky'olowooza. Ekizibu neyanza nnyo Mwami Kungu okusooka njagala okusaasira famire n'ekitundu ne bannannyini kifo olw'ekikanga bwe kyakoze kyabaguddeko. Nasazeewo obutalaba visuals n'ensalawo okuwulira so nese mweri farana sagana kula kulikuwa chiwe sima iwe farana ne mbadde mpuliriza ekizibu ekiri mu Uganda muno nga boge tuli so reactionary nti teri police ekola ku bantu abaweebwa obuvunaanyizibwa kakati olaba bwolese ku kyamasomero bwe kituuse ku honorable nga kati nga ye akirimu ng'ate alina bw'ateesa mu nsi eziyimiridde ezitambula zina enkola kye zikola nti bw'ofuna ekifo eky'obuvunaanyizibwa nti kati nga Amerika teri muntu n'omu ng'alina essomero ng'ali mbwogu otunda shares zo period z'oli nti oli minisita oli commissioner toba na somero nti okole policy okole supervision nga towuliramu aka honorable musira kabakoze eki kabaddalimu nti olwaleero tuze twogera ne ku biki ebyetaagisa omwana atwala ku somero naye nga b'obibuuza betukaabira nabo boogenda mu masomero gaabwe nga nawe abaana bagenda nalodeza abintu so nti wano olwaleero that conflict of interest ereese obuzibu ki bunene nti abantu abayina okukola policies n'okuziteeka mu nkola ate beekolera bo bennyini babanga bakutte omugo ne bagwekuba fefeka mukkiriza ffe tukkiriza okugamba nti gunsingidde ddala bo tebeekuba kikonde ekyo kya gunsinze ate noba weekonako mpola gunsinze okuwonako mpola teweekoonako nnyo kati ekyo kizibu ki kiri awo kabeere Odebo Muyingo wa masomero kabeere ne banne bonna balinako ayavaado bonna bogenda kuba commissioner bonna ababaka osanga edimasa asomero ya government ate nga naye alina ki waliwo report gye bakola nga ekyali kisse amasomero ga government nga ono olumu oba headmaster ng'ate wali atandikawo essomero ki eri erya private kati ng'ate ayiwa lino neno abanoonyereza bakimanyi kakati eyo issue ki nene nnyo singa tetukya address kuba mu nsi endala and I think badde nyina gundi gwe gyeni mu kuwandiika like building the Uganda want anooza mu nsi endala nti omuntu akola mu public service yali badde atya omuntu akola mu public service bano kye baagamba mu naye takola busuubuzi etteeka weeriri naye olwo bagenda okugamba nanyini za apartments ezo nanyini petrol station eyo nanyini eri mu kikuubo gundi akola akati dirwako obwongo bwe bukola ddi ewuwe ne bukola neki newaffe mu Uganda naye ng'ate bambe kiera kyekireeta ekizibu polisi za World Bank ziyaleeta ziri zisapsi z'omu 90s ne zeeta retrenchment zayiteekamu abantu okutya bayinza okungoba nga sinazimba bayinza okungoba nga sina wenzirukira kati abantu kwe kutandika okubaako nti baakaaka ebbalibbali kokola ki kokola kakati ekyo kirese ne mu kino nga nange njagala litre okwogerako ku kino ekizibu kubanga ekizibu kino gunage kyalanga kisoboka nti tulina bye tatunuulira as eggwanga okyembwe ekigambo counseling wano mu Uganda tukitwalaga kubudaabuda ba psychology twalaga bakulu kubanga waitunuulidde kubanga ekibiki eyo bireeta ebyo honorable bagambye ku trauma oli kyali kimuguddeko waliwo abantu nga ba introverts ng'ali mu isolation alaba ensi yamukyawa bireetera ki abantu abo waliwo kawalabe bagamba tulina abantu miliyoni 14 nga bagoba ddalu ne statement eyo yagenda bwetyo
netambula wetujogere tambula bwetu tuloza bakoma bali 14 oba beyongerako bali ku level ki okyayogera nayo yejimpe one abeddalu abasinga mu Uganda okuviira ddala abagwi beddalu okuviira ddala emyaka nga 40 concentration esinga ebeera Busoga Jinja area, but that is a historical problem. Number 2 bwena kyogerako mu parliament nengamba nti n'abalalu bangi nnyo Busoga naye kati beeyongedde genda embaali gyetuviira bangi ddala nengamba to upgrading hospitals to national referrals. Now we have 5 naye eryaffe eryebutabika it is the only one ever since by the way the only one waliwo issue ya tukosa nti abalwadde b'omutwe yes waliwo issue okay yes waliwo issue eya depression omanyi mpulira nnyo abantu I am stressed nabagamba temumanyi kibaita stress kimwogerako temukimanye ng'oli agamba olwokubambwa bakasoma bangi mbu ndi stressed omuntu abakasoma bangi abeera stressed ate ina bakasoma yabeera neki yes abantu fatigue bagitumye ki stress tamanyi stress is a mental exhaustion obwongo nga bulya bukooye kati bwe bugenda bukonga teryakuyambyeko bugenda mu depression kati depression omuntu n'abanga agudde ki eddalu bebolusi nobalaba olaba kati abaana baffe abava ebulaani bajja okimanyi nti waliwo report ginabadde ensoma nti abasirikale ba Isirairi abalwana n'Abapalestine suicide attempts zibadde 38 nga baga nti baka bagenda mu lutalo batabategede nti bwotaabudabuda ojjukira abasirikale abavaga e Somalia aso omuntu naye yese yekoza ati bwe mutaba na society eyogera ekola ku nsenga kubeera n'obuzibu ekisemba nti ekintu ekya kati waliwo kireeta obuzibu revenge nkwesasuza oli bamugobye ku mulimu oli akoze ki kati ono omuvuka this particular bwemanga byensoba bituufu bagamba abaddeko mu America abaddeko mu America bwe mutunya bwe ntalabika ng'omuntu abadde ne family ekifaananyi kye kyendaba bwe kiba nga kyekyo nga kyekipya ng'omulaba nti ateekwa okuba ayina embeera ebadde emunyigiriza nga ki ng'omuntu neffe abantu oba oli bw'aba tannaba kweyambula tannakasuka mayinja teri amukola ki omuyetaga buyambi gundi oyo avuddemu akazoole I have seen them nyina abaana nga bana twasomaga nabo najja bwati stress nemugira nabo nagenda mu depression gundi oyo mukole ki ngo buli omu amudismissinga kati eyo singa emuteekamu akantu akatono n'abaako kyakola so nti ono kyagee bwe tuba nga kyovulanzibwe nawe omwana nga agenda kusoma psychology mayi Museveni yabijerega psychology nali njagala kumpi buli kosi eringa gye bayita eri serious basomese psychology omuntu ategera obwongo bw'omuntu bukola butya biki ebireeta stress kati nze kati stress yange buli lwenda banga ngenda okusala envizi z'emirimu nga ma stress ekoze eki bwe mpulira weight ma stress ng'olwo nga atandika okukola kubimukolako nebbaabala they live it ngirukula tufunye obuzibu ekyabadde nga bati kitwalenga isolated incident oba tulina ensonga okweraliikirira ng'eggwanga webale nnyo mu bimu ku bintu archbishop byayogeddeko Paulo Semwogerere ayogedde ku kintu integrity being open and honest kintu kikulu nnyo mu bintu bye tuliko njagala kuwagira muto wange Hudu kubanga ne Kaija bansesezza buli wabadde wakoona awanyiga goya atudde nti musira honorable alina amasomero so ekyo kimu disqualifyinga okudiscussinga topic eyo so tugende mpola yandisoose kukola disclaimer so bwana Mutenyo kakati awo mbadde nkuwa preamble I think kikulu eri ne bannyini masomero bennyini badirekita b'amasomero n'abasomesa bennyini okutegeera ki kye basobola okukola okuziyiza bino okubeerawo mu masomero gaabwe kati mukulu Hudu we are discussing the symptoms tetudiscussinga cause y'ebintu bino because bakugambye policy weeri early childhood eyogera n'egamba nti omwana
wakati w'emyaka 3 n'etaano obwongo bubeera formed very well. Omwana oyo yandibadde ne muzadde we. Waliwo akatabo bakayita Juliet and Romeo. Yeah. Romeo and Juliet. Romeo and Juliet. What is in a name? Aka Shakespeare. Kiki ekiri mu linnya? Ekimuli kya rose ne bw'otokiyita kimuli kya rose kijja kuwunya ng'ekimuli kya rose. Kaakati giyite daycare center, giyite nursery, giyite ki? Police gye tulina egamba ki? Ekisooka abaagikola had vested interests or not. I'm going to use Honorable Musila kubanga tajja kunyiiga. No problem. Yemu ku example. Ng'ateekwa okuba yeenyigiramu n'agidebatinga. Nze nali member wa Board of Governors Cololeses. Ebisanja 2 naliko ne management committee member ow'essomero lyange Maluku Primary School. Wali Mbale mu city. Yeah. Okitegedde? But I can assure you, njagala okole survey. Board z'amasomero ziriko ba headmaster abali active bameka. Okitegedde? Kaakati amasomero tugaleke. I want to make a bigger picture. Tunulira omuliro. Buli lwe tufuna omuliro wano, fire brigade ebonaabona. Teyina weyita. Tunulira amataba, floods. Tunulira accidents. Eno accident eyabadde Bunyoro. Bagamba n'omwami LC5 yabadde bbali wa luguudo. Naye bw'onookwata ku clearing enguudo ng'abantu bakuba kerere. Tunulira emizannyo sports academies. Ze tuyita sports academies mu Uganda. Are they real sports academies? Abaana baffe bakonera eyo. Tuuka ku medical facilities. Kaakati tujje ku ssomero lino daycare center. Senga tubeera ne police. Nga bwe natero waliwo lwampitaano ne nkugamba ekizibu mu byobufuzi ekya Uganda is okwagala okubeera ne democracy nga tetulina ba democrats. Okitegedde? Kaakati police bwegamba nti daycare center eyina kubeera bweti. Singa ekyo kigobererwa, omuntu ava atya ebweru n'ayingira n'agenda mu wano buli lwenzijja mulina security angoberera okuva ku gate n'andeetera ddala munda wano. Era singa waaliwo police etegeerekeka, omusajja ono teyandisobodde kufumita asooka, owookubiri, owookusatu, owookuna. Police weeri. 2. Omwana. Rolo y'omuzadde weeri. Local leadership weeri. National leadership weeri. N'ekirala. 2. Lwaki tulamentinga nti bagamba abaana bano babakeeza nnyo mukozeewo ki? Nze nvudde mu private sector. Nakolera mu Pepsi Cola myaka 6, Vimto mwaka gumu, Schweppes 2, Coca-Cola 21. In the private sector you don't mess. You mess once you go. Okitegedde? Olwaleero we have lowered our standards very low. Ng'eggwanga. It is not only about education. Okitegedde? Nkugambye gwe sooka olabe. Omwana ow'emyaka 2 agenda kukola ki? Then I'm sorry kino nkyogera waliwo abazadde abafiiriddwa abaana baabwe. Naye tulina okuyiga okwogera amazima. Amazima ge twogera. Singa kati weebuuza kati already kiringa ntera okugamba mikwano gyange ababoda mbeera nabo nyumya nabo nawali eka. Nti bw'oba oyagala okulaba envuga yammwe embi, Archbishop akyogeddeko leero. Genda e Mulago olabe woodi. Ojja kusangayo abakugamba singa nagumiikiriza. Singa saabuuka traffic light. Singa saakola ki? Kaakati omukyalo ono akwata omwana ow'emyaka 2 n'amutwala mu kyayita daycare center. Kyovola njagala kuwagira hood. Alowooza ki? Ye kyamututtemu kye bayita daycare center. Tulina inspectorate mu Uganda wano. Nti omuntu Machinga Division Education Department ekola mulimu ki? Kampala City Council, Ministry of Education. Dala okimanyi for example nti okuregistering essomero ndozo oteekwa okubaako n'ekisaawe ky'emizannyo. Wali birina okuba nabyo.
nabadde mpuliriza Lord Mayor outgoing Lukwago ng'ayogera ku radio emu eggulo n'agamba ndowooza oba waliwo amasomero 7 oba 7 agali mu Kampala wano not registered. They are operating. Kaakati ani agakkiriza okukola kyekibuuzo kyenkubuuza n'abalabi. Accident eno eyabadde ku LC5 w'ekikuube bagamba yazze n'esaabala abantu ebbali w'oluguudo abaabadde awo. Singa ebbali w'oluguudo wabadde wali cleared yandikikoze ekyo kimu. Tunulira buli lwe tufuna omuliro wano ne fire brigade ekaaba terina wakuyita mu bikubo tuzimbyewo buli wamu tuzimbyewo. So ekikulu kiri kimu. Who is supposed to ensure daycare center efaanana etya, primary school efaanana etya, ddala omuntu n'afuluma wabaddewo security? Kaakati omwana property y'abazadde, property y'eggwanga, property ya community, ndowooza ne community ye yakutte omutemu ono. Naye gwe omuzadde w'ositula okutwala omwana wasiibewo. You are doing it for convenience. Inspection mu government, local government. So the whole thing, mukulu ekirungi muganda wange mugenda ng'oggyeko okukakasa nti Mao muwe wa speaker. Mutunule ne mu education policy. Lindako mutunule mu education ebintu bya education. Toka kakana Anita tewali kyentya. Anita mugende mutunule because Bannayuganda at least electoral commission yalangirira nti NRM ye yawangula. Therefore policies zonna abakulu ze bagenda okuteesaako mu government. Abakulu ninawe mbakutawa kyama leka huda ku information agatteko tugenda okuwumula. Ndowooza kye tutasaana kubuusa maaso bwe buwangu security bwe yakozesezza ddala byo IGP y'omu ku bantu immediately within a very short period of time. Kuba kati gwe njagala weebuuze singa security yaluddewo okurespondinga ndowooza tebandibadde n'abaana bana bokka. So eyo swiftness eyo government tulina giwa credit. Ekyokubiri, security is our strength ng'eggwanga. Era tuli lucky nti government yaffe security apparatus zonna ziri very active. Naye obulagajjavu bungi mu ggwanga. Eggwanga liri kula ku speed ya yiriri. Nti kino ekikoleddwa wano wenyinza okukkirizaganya naawe ne ngamba nti somehow it is a bit isolated lwansonga nti mu US mu UK ogenda kubeera ne cases nga zino mu mwezi mirundi ng'ena 5. Omuntu ayingidde awantu n'akuba abantu amasasi. There are so many. South Africa ne Nairobi wano mu Uganda it is isolated. Era why? Because of our security consciousness. Vigilance. Naye thank you. Information seconds 10. Saagadde diversion okuva ku kigambo kyennyini kyenjagala. Si lwakubanga nina amasomero ate okujja okubeera mu public okujja mu politics mu public service not civil service nga already nina amasomero. Olwava ku university pap omwaka n'okola ebintu byo. N'enkola ebintu byange. So si kirungi nti nno tuteekewo because maybe I have other ulterior motives. No. Ekizibu kya ggwanga lyaffe abatemu weebali tulina okulabula abantu baffe ab'amasomero, tulina okulabula even private homes. Bameka bakubiddwa ebyuma wano mu Uganda. Sekendi zange kankozese 5. Muto wange mwebaza. Poliisi yayanguye. Naye ekyo nkigeraageranya ne factory egamba nti buli lwe tunaafunanga omuliro tulinde poliisi ereete fire brigade. Bakola ISO standards nti mulina kubeera ne internal firefighting equipment. Yes. What was there an internal security system ey'essomero? Singa yabaddewo abaana 5 be bandifudde oba omu. 2 nkuwadde example nti bw'oba oyingira wano omwana omuntu eyandiyingidde kabeerenga muzadde ne bwajja bw'ati n'agenda mu ssomero n'afuluma tewandibadde wamulondoola. Every decision has got a consequence.
ekyabaddewo it is either a result of omission nti waliwo ebitakoleddwa throughout the chain. Thank you. Yeah. Thank you. Atulaba ku NBS TV tugenda mu kuwummulamu kato naye njagala kwenfasizinga kyenjogeddeko wano ng'omuzadde ate era nga munnayuganda eri ministry y'ebyenjigiriza ne gavumenti okutwaliza awamu. Nkyasanga obuzibu nga bwe nkugamba Bwana Kaija nzokera ku makya ssaawa 11 nensanga amabujji nga gatambula ku luguudo kagagenda ku ssomero. Ssaawa 11 omwana w'emyaka 3 oba 4 yekka kukuba abaanoonyaako ki nga yambadde uniform nga n'okukankana bukankana. Sometimes nkwatibwa n'ekitale muteeka mu mmotoka yange n'eŋŋenda nabo mpaka wenviirako ne mbulekaawo. Abazadde bali waka tebafuddeeyo, gavumenti evunaanyizibwa ku baana bano tefuddeeyo, mwe muli ne minisitule yennyini ebyenjigiriza tefuddeeyo. Simanyi oba bo tebabiraba bino bye tulaba. Because nalibadde ndowooza nti byendaba nabo babiraba era nga bafaayo okubimalawo. But they don't even talk about them. They are keeping quiet. Bigenda mu maaso. Abaana bano banamala kufuna buzibu mu budde obwo ng'abamenyi b'amateeka beetaayanga bwe guli. Balyoke baveeyo. Yes, omanye ishi gyoleeta eruma. Manyi ebiseera Mutenyi we yasomera. Ateekwa okuba nga yasomanga mu kitabo basomanga kya kitundu. Fende somera mu 32 sikyo 32 pages. Kado kye basaba 96 omwana P1. 96 awandikemu. So the commercialization of education nga yavudde ku right mbudembe nefuuka ndiki kya busobozi ate for choir bazingamba kati kino ekitabo ono tota agenda kukikola kale n'ekizibu ekirala government bwe yakkiza nze ngisaako nyuma Museveni okukkirizigana ne World Bank okugitegeerera nejjenta mu kubanga yeekulembedde mu education okuba nti amasomero gaayo kati amasomero agasinga ne gafa. Kati amasomero bwe gaafa amasomero amalungi gali ŋŋendo bw'ogiga twasomera ng'osomera kumpi oveeka ssaawa emu dakiika 2 ku ssaawa 2 ng'okoze ki ng'otuuse kati ovula nti omuntu okulaga era obawulira era baga kasa amasomero gatandika gajamu akola ki atandika. Teri nsi etambula nga nkulu ng'omwana omuto asomera okuva neewa omuntu yali badde asomera mu luka gwe asomera bw'agenda mu secondary mu ggombolola ye bw'agenda ku university